Minisita wa Kampala omujja Betty Amongi asabye abasuubuzi mu katale akasente bali ku ddembe kano akamanyiddwa ennyo nga Owiino obuteeyaliikirira ku bigambibwa nti gavumenti yakutwala akatale kaabwe kubanga gavumenti tekirowoozangako kuba obutale bulina kuba bw'abasuubuzi nga be babuddukanya. Bino byogeddwa Edward Ssekabanja omuyambi wa minisita wa Kampala omujja Betty Amongi bw'abadde asisinkanya abasuubuzi mu katale kano. Ebbanga liyise nga abasuubuzi b'omu katale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa nga Owiino bali mu bweraliikirivu olw'ebigambo ebiyitingana nti essaawa yonna gavumenti n'abagagga bandi bajjawo okuteekawo ekizimbe gaggadde. Kino kye kiviiriddeko ne minisita wa Kampala omujja Betty Amongi okubasindikira omubaka Edward Ssekabanja basisinkane bawayeemu n'okumanya ebizibu ebibaluma. Akawumbi akamu emiliyoni 10 tujja kugenda tuguleta tuyongereko bwongezi. Ssekabanja ku lwa minisita yeebazizza abasuubuzi b'omu katale ka Owiino olw'okukuumanga emirembe era n'abasaba obutakkiriza kuyingiza byabufuzi mu katale kano. Ekiseera kyonna Owiino mukumye sanity, mukumye oda mu kibuga mu katale teri bamatawaanya era abasabi musigale nga mukikuuma tikukkiriza byabufuzi kujja mu katale kammwe. Ono era bategeezezza nti minisita wa kubasisinkana wamu n'ebiwayi byonna ebiri mu katale okusobola okugonjoola obumulumulu obuli mu katale kano. Ssentebe w'abasuubuzi bano Godfrey Nkajja Kayongo annyonnyodde bye bakoze mu katale kano omuli n'okuwangula omusango ogwawaabirwa abasuubuzi mu katale kano nga guno gwabasuzanga tebeebase. Omusango guno gwanyumidde nnyo. Lwaki gwanyumidde? Omulamuzi yatujjukizza kubanga twaleeta ababanka bawa obujulizi. Mu bujulizi bwe bawa nga bayogera ku ssente ze twewula. Ffe ssente ze twasasulayo batuteekereteekere ebbanja tetwazibana n'omusolo bulira mutubanja obuwumbi 4 miliyoni meka. Kayongo era agamba nti bakuzimba akatale kano okutuuka ku mutindo gw'ekibuga nga bakozesa ensimbi okuva mu basuubuzi bennyini. Asaba gavumenti ebakwasizeeko ku mulimu gwe bagenda okutandika kuba baagala akatale kano kabeere kaabwe ng'abasuubuzi.